abalungi be basinga obungi ababi. Okay, abalabi baffe aba Dream TV nga bulijjo tuzikomyewo oba tuzze ne programu yaffe. Abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Erinnya lyange nze Nantongo wamu ne mwami mukulu Alex oba mukulu. Kyoyagala ky'omuyita. Mu programu eno tufuba nnyo okulambulula ensonga ebiseera ebisinga ebeere ekutta akati mu ggwanga oba gye tulaba nga egasa oba eyinza okuyamba ensi okutwalira wamu naddala nnyaffe Uganda. Naye ne tuwumbawumba buli kanyomero ke tubaako nti ebibi wadde bibuutikidde tufube nnyo okulaba nga ffe omulamwa gwaffe nga programu yaffe bwegamba nti abalungi be basinga obungi. Ebikolwa ebirungi bibuutikire tugezeeko buli omu waali agezeeko okulaba ng'ekikolwa kye oba gwe ky'omanyi nti kirungi bw'oba oyambayambira ddala bw'oba tolya nguzi togirya. Corruption obuli bw'enguzi mu ggwanga. Pulezidenti w'eggwanga yabwogerako, bamemba ba paliamenti bataddeko emikono, buli kimu kikoleddwa. Naye ate abeekalakaasa mu ddembe nga bagamba nti enough is enough, ekimala kimala. Obuli bw'enguzi bukome. Bamemba of parliament muleke bo bagamba abamemba of parliament be balya ssente mulekerawo okulya ssente. Abaana bakoze march ez'enjawulo okugenda ku parliament. Abaana ne batambula ne bagenda ku parliament bamaliriziddwa babakutte abasinga. Ekibuuzo kiri nti ate yeekalakaasa mu ddembe against ekyo tugamba nti ffenna kitufuukidde omuze oba kitufuukidde endwadde etawoneka. Lwaki ate bo babakwata? Mwami mukulu, lwaki bakwata abaana bamakinga mu kwekalakaasa bagamba nti beekalakaasa mu ngeri ya peaceful kwekalakaasa, peaceful demonstrations, nga bagamba say no to corruption oba no more corruption mu ggwanga. Ate bonna basuze makomera. Webale nnyo abatulaba ekintu ekyokubanga twekalakaasa si kintu nti oba nti kyekizibu kyaffe oba lwaki babakwata oba tebabakwata oba corruption. Ekintu kyonna kifu. Corruption si kyekizibu kyaffe. Kizibu kyaffe. Ate ojja kunziza wala kati. Birina nti mu kwesowolayo, mwami mukulu, byesowolayo kati corruption wejja. Olwaleero corruption wejja, olulala kirala kijja kujja, abaana masomero gabe education ebenga nfu. Biri awo buli kimu kyesowolayo bwesowozi. Naye abaana bagambye katusooke tukwatirize wano kye tulowooza nti gwe wali omuziziko obuli bw'enguzi. Obuli bw'enguzi si bwe butuletedde ebintu byonna bye tuliko. Obuli bw'enguzi kintu kitono nnyo ate nga obuli bw'enguzi ku ssaawa eno bugatta abantu. Nze nkubuulidde bugatta. What do you mean bugatta? Bugatta Abanyankole, Abaganda, Abakyoli, Abateeso bonna. Obuli bw'enguzi bugatta eggwanga okusinga ebintu ebirala ebyandigasa eggwanga bwe bigatta eggwanga. Kati kwe kujja peaceful demonstration tukyabuluzeemu wakati ekyo kubanga ekitugatta tekisobu. Kyekiri kyogamba nti ekibuuzo ky'obuuzizza kisobu. Wuliriza, tekitugasse nti tugenda kifiiramu. Abamu bakifiiridde mu corruption y'entwala. Of course ekintu era kibaawo buli kaseera, wabaawo abajja okufa wabaawo abatajja kufa. Naye nga obuli bw'enguzi omanyi nze njagala nnyo okumanya lwaki omuntu okola kyokola kyokola. Wayinza okubeerayo amaanyi gaffe ki? Amaanyi g'Abannayuganda ki? Bulimi. Oli bwakubuuza nti amaanyi g'Abannayuganda kiki oba obunafu bwabwe kiki? Amaanyi gaffe ki nga Bannayuganda? Obunafu bwaffe ki nga Bannayuganda?
enguzi nze nkugambye ku ssaawa eno egatta eggwanga lino okusinga ebyo bintu ebirala byonna by'olwandirowoozezzaako. Kati awo ne kikireetera okoba ki? Ebyandibadde bisobola anti weebuuze ejjidde mu tayimu buli kintu kirina obudde bwakyo. Waliwo ekiseera nga enkuba egenda kutonnya n'olaba ebire n'olaba oba kibuyaga ayita oba empewo efuuwa oba kiki ne bufuuyirira n'okola ki n'okola ki. Kaakati na kino tulaba nti waliwo enkuba erina okutonnya. Corruption eno ejja naye eranga bulanzi ekijja ate. Corruption ejja naye ng'eranga ate ekijja eringa bw'onoolaba musisi ku waggulu oba bw'onoolaba kano akamyanso k'eggulu ne kasuka akamyansa kati eggulu niryo kali bwatuka. Eno corruption kamyansa ako akagira obugizi watya ekiri ekinaabwatuka kiryoke kikole ki? What more can be bigger than corruption? Kuba corruption ezadde buli kimu. Ezadde ki? Corruption terina kyezadde. Corruption nze nkugambye si yetutabwanya. Corruption nkubuuziza ekibuuzo kiganye kibuuze n'abatulaba. Corruption bino byezadde. Amaanyi g'Abannayuganda gali mu ki? Mu bya bulimi. Era singa kati ali ate gugenze ku bya bulimi mu kulima. Ng'abantu amaanyi gaabwe gali mu ki? Mu kabaka waffe. Olaba kwegamba awo kabaka waffe ebintu ebyo bwe tutabimanya tuyinza okulooza nti corruption gwe kakati okwekalakaasa kuno abantu babakwate bwe baba bamenya amateeka. Tebalina tteeka lye bamenye. Ebintu bya security gwe tosobola bimanya. Anti mpulirizaako. Anti wulira mwani. Sooka naawe boogedde. Wulira we boogedde. Yabadde peaceful demonstration. Era bawandiikidde human rights. Ne bagamba bannaye. Tiimu yaffe oba abantu we bati bali munda. Naye twadde tetukuba mayinja. Twadde tetukola ki? Twatambudde busimbalaala march up to the parliament nga tulina ebiwandiiko ebigamba nti say no to corruption. Kati security obukodyo bungi bwekozesa okumanya oba kino kibeewo oba tekibaawo. Ayinza okugamba nti olw'ensonga ya security twalabye nga tekijja kuba kituufu. Kijja kutaataaganya abalala abakola ki newankubadde kya ddembe nga si kituufu kuba kijja kutaataaganya abalala abakola ki emirimu gyabwe ne bakwatira awo. Ekirala bayinza okuga nti kakati kisaawe eno tuli mu kwerinda baterrorist. Si kirungi mu kuŋŋaana bayinza obbakuba. Ffe tumanyi ba security ffe tumanyi baterrorist bayinza ottukuba. Kakati mmwe mukola peaceful demonstration mu kuŋŋaane tuwonya bulamu bwammwe temukuŋŋaana bajja bbakuba ne muva. Kati ebya security gwe tobimanyi. Ate bo tebajja kukeera ku makya bakugambe byonna bye bamanyi ebyama ebya security ebyama. So bye bakwatira abeekalakaasa be babimanyi. Enanga ajja kwogera atubuulire nga bulijjo nti bannange ekintu kiri kitya kiri kati lwaki osekerera enanga? Nze saagala enanga musajja mulungi nnyo nze mwagala. Era mulungi sinna kubanga nze sirabangayo muntu. Enanga looya si looya. Semanyi. Looya. Naye nze njagala nnyo enanga ampolereza omusango gwange. Tayinza butagusinga enanga. Enanga tayinza butasinga musango gwange nga enanga looya mulungi nnyo. Era enanga Mukama akuwikisa kubanga enanga akunnyonnyola ekintu. Enanga akunnyonnyola n'omatira ne bw'oba tomatidde n'omatira n'oga nti enanga kikyo. Oyo ye nze enanga mwagala nnyo era enanga gy'oli yonna nze nkwagala nnyo era njagala ampolerereza omusango gwange. Enanga tayinza butasinga musango gwange. Kaakati bwe baba babakutte security erina ebyama byayo bye tutamanyi. Kiringa Amerika g'amawanga amakulu gayinza okuyiiya ssimu ng'eno ne gagitereka eyo mu b'amagye nga yakyama ne bagibeera naye emyaka 2 nga gwe tebagikuwa naye bagenda ogifulumya bo nga bamaze okukola ate ekirala. Bayina ebyama. So security erina ensonga nnyingi
zeyinza okukwatiramu ate nga tebajja zikubuulira zonna. Owulidde? Mu bufunze ebyokwekalakasa tubireke. Mu bufunze kubanga tebijja kuyamba. Nze ndowooza bwe nti okwekalakaasa kitegeeza ki? Kulaga butali bumativu eri embeera yonna eri oba omuli omuntu yenna. Omuntu asobola okwekalakaasa ogaano n'agaana okulya emmere ewaka. Yes, nze njagala nnyo twekalakaasa. Oba omwami oba omukyala n'agaana okudda ewaka okumala wiiki oba obutoogera naawe naye ng'ali mu nju okonna kwekalakaasa. Naffe tunobe. Ffe tuddewo ate. Tunobeko. Tuve bandi bannayuganda tulagewo. Tunobe tuve ku mirimu. Tunobe tukole ebintu ebirala. Tunobeko tuveewo. Lwaki twekalakaasa? Twekalakaasiza awaka nga tetukwenze kukola oba kiki. Ebintu ebirala waliwo ebintu bingi bye muyinza okukola ebireetera okukola ki? Okulaga nti temuli bamativu ku nsonga yaki ya kino oba kiri. Naye tekitegeeza nti okutambula kwokka okwo kukuwa visibility. Namujingo omumanyi omukasoli abeera mu kikajjo. Mukasoli oli ndiwulira mu kikajjo mwe mbeera namujinga. Namujinga bw'akwata ekikajjo papa ennyingo zonna zifa ne zifuuka red. Corruption namujinga eri Uganda. Namujinga avaawa okuyingira ekikajjo? Kiba kiwuka. Kivaawa wansi mu ttaka. Weebale nnyo. Kati ekiwuka ekyo kye kitutawaanya. Ekiwuka ekyo kye kitawaanya ekikajjo. Owulidde? Ekiwuka ekyo ekireeta namujinga. Namujinga gy'ava eyo mu ttaka. Namujinga kirwadde. Anti namujinga kye kirwadde. Ekikiwuka ekikireeta. Ekiwuka kye kireeta ekirwadde ekyo kye bayita namujinga mu bikajjo. Kati ekiwuka ekyo kye kyani? Wano mu Uganda ekiwuka ekyo kye kyani ekireeta namujinga agenda okulya ennyingo zonna ez'eggwanga? Abaana ababadde beekalakaasa leero bagamba ekiwuka ekyo ekireeta namujinga be ba member of parliament nti be baleeta namujinga. Namujinga ye corruption. Namujinga asensedde Uganda. Corruption asensedde Uganda. Corruption ye namujinga. Naye si ba member ba parliament anti abaana bagamba nti ba member of parliament be baleeta kyekiwuka ekireeta namujinga. Nedda. Era ensonga kyadde beekalakasa towards the parliament. Nedda. Ba member of parliament banene. Lwaki oli mu kuwakana nti si be bakireeta ba member of parliament si baleeta ekiwuka kino? Lwaki? Ebintu biri mu mmwe, biri mu ffe ffenna. Otuuka leeti ku mulimu. Otuuka leeti buli wantu. Okolesa awantu ntono. Toteekamu nnyo okola minimum. Eyo nayo corruption. Corruption tekitegeeza muntu kuwa buwi ssente oba kukyusa gundi ssente. Nedda. Corruption yo time y'omuntu. Olimba omuntu. Abantu abalimba wano abantu. Aba member of parliament be basinga abakazi abalimba abasajja okubawa ssente. Member of parliament tukitwalire nti ke kakiiko bakye ekitutwala ekitutegerera ekitulowooleza be bali abantu bali bwangamba nti waliwo abalowooza waliwo abatusalirawo waliwo naffe abagoberera obugoberezi. Abantu abo ba mirundi esatu. Wuliriza toyinza kugamba nti bali bemulabirako kyetuliko abalungi betulina okulabirako. Nti si balungi ensonga lwaki abaana bamakinga ne bagenda. Anti kakati abalungi baliwa? Tewali. Ye bali. Ne mu parliament mwe bali. Betubatogerako. Kati abaana bagamba. Member of parliament navuga emmotoka. Simanyi beeyi za motoka zaabwe tugeze milioni 3. Afuna fuel allowance. Yes. Aina health allowance. Medical allowance. Afuna kye kirala. Ndooza ne padie mu buli waawo baja aina gyatambudde gyagenze. Byonna allowances zaafuna zonna n'omusaala gwa milioni 2 mwezi mu 5. Naye n'otuuka mu constituency gyalimu nga ne ka health center 4 tekaliimu. Kati ani abakiwuka ani namujinga awo?
kakati lwaki kalina okubanga mwekalika health center for mu constituency ye lwaki afuna all the privileges kati gwe byoyogero bimanyi ddala ka constituency center akataliyo kali mu constituency ki ka health center constituency yani etayina health center gwe gyomanyi ddala ugambe nti eya honorable Gundi sibamanyi manya gaabwe naye mmanyi ebifo ebirina nga tebirina Gundi bagiyita lw'abaana Sembabule tebalina lw'abaana ki Sembabule constituency number ani ye lw'abaana nga erina member of parliament agikiikirira simumanyi lw'abaana kiri ludda Sembabule ngambye lw'abaana kiri mu Sembabule tomanyi naye Sembabule yewa Sembabule yino tekiri eno Sembabule yewa Masaka Sembabule yewa ye Sembabule anti kiri ludda ikatize ungambe oninga kiri south west kyoli mu kubuuza oba east oba west oba south kiri mu Masaka eri muki olabye erimu olaba kiri Masaka nedda Masaka eri muki south Masaka is south yes kiri mu south kakati nete kiri Masaka uliriza issue is kyetubaddeko nti Namujinga asensedde Uganda nitubuuza nti ekiwuka ekyo kyekiriwa abaana bagamba nti parliament kyekiwuka gwogamba nti nedda bamember of parliament si kyekiwuka nti mu bamember of parliament mwali mukulu ogamba nti mulimu abalungi betuba twogerako naye ate abalungi tebakoze kimala nga ku programu yaffe bwegamba wano nti bannaye mukole ekimala okujjawo ekiwuka kino tekituli bweru kituli munda nga bannayuganda nti tuli babbi tuli balimbi so obubbi ogamba nti ogenda okwata enkoko ogibbe owulidde naye obubbi obw'okulimba noga nti nzija nga tojja noga nti ntuuka nga totuuka nga ggwe nti ntuuka awo ninomala eddakiika endala 4 tonnatuuka okukulimba bubbi corruption ekyo tekirina parliament wekigikwatirako oli ku booda ovuga ovudde Nansana oba ovuddewa parliament tenagiwulira nako oli wekka oyogera n'omuntu omugamba ntuuka naye nga totuuka olimba ndi wano ntuuse tonnatuuka olimba ndi mu meeting ku simu ndi mu ka meeting olimba kakati ebyo parliament eri kugamba nedda kakati ebyo ye corruption njagadde nkuwulirize bulungi si kirunti omuntu atutte miliyoni 5 eyo si ye corruption yokka nti oba kiki corruption bukolwa butono nnyo bwe buti butandikire ne waffe kyenjagadde otunnyonnyola oba nyinyonnyoke nti obuntu obwo obujja bwezimba obwo bulooka obwo bwe bututuusa ku miliyoni 5 yes sigamba nti ava wali n'agamba agenda kutwala miliyoni 5 kimuviira ddala eno wansi kati corruption eyo yagiyigira waka corruption okweka omwana ssente n'omugamba nti bw'okuula erinnyo emmese ejja kukuwa ssente kirungi naye ate corruption eyo ddala ng'ekintu kisobu kyekisobu kubanga emmese terina ssente ddala tegaba ssente emmese wamma egaba ssente anti kati ebyo byemwogera ebyo but that is the corruption. It's not corruption. It is corruption. Ate how? Kubanga omwana mugambe ayiga lwaki alina okujjamu erinnyo so tomutiisatiisa oba tomusendasenda kumubulira kintu kisobu kubanga nze nalabako abaana abaagala okutta emmese bagijjemu ssente nga balooza emmese erina ssente kubanga muba bagamba nti bw'okula erinnyo bakuwa ki ssente emmese ekuwa ssente kati bano abaana baagala batte emmese bagijjemu ssente ate baana bawaabo anti kati bo baki ate obadde kibaana bawanze nkugenda balaba bewasi begundi eyo
ibiwaffe kakati laba corruption size kuwa omusirikale sente oba omusirikale okujjako sente oba jjajja okujja oba looya n'akujjako sente nedda. Corruption mbeera ya buntu eva buto ng'olimba kati bwakuba guli bweyo gutyo n'abadde batambula ogenda okwekalakaasa nabo tubaleke tubeesonyiwe bwekibanga bwe bulooka obuzimba ku corruption sisuubira nti waliyo atalimbangako kwabo anti waliwo kye tuyita white lie olimba weewanya ekizibu ku ssaawa eyo naye era oba olimbye owulidde. Naye nze njagala okukutegeeza corruption tetusobola girwanyisa. Kiringa abagamba Baptist okwegatta, abasumba abalokole okwegatta, ebyo tebisoboka, tebajja kwegatta. Endowooza ziri independent, buli omu alina independent mind. Even ku Bible omuntu abeerako ne independent gundi mind ye, independent mindset ye ku Bible yennyini, engeri gy'interpreting. So bw'aba nayo bw'akitereeza bw'ati tosobola kugamba nti ate omugatte n'atereezezza eki naye ate ekirala bw'ati. Be Baptist ye corruption. Tulwanyisa mirage, ekintu ekitakola ki kitalabika, tulowooza tukiraba naye wanga corruption tosobola girwanyisa anymore. Kitegeeza abaana bali mu kuyiwa nsaano ku mazzi, kubanga corruption tejja kulwanyisibwa nti abamemba o parliament mufuna ssente oba mukolezi. Kati nga nze njagala parliament ebeere ngeri bonna ba volunteers abakola mu parliament singa kyali kisoboka ekyo nga tebafuna ssente. N'ekyo tekitegeeza nti corruption ejja kuba eweddewo. Ebintu byonna amateeka gonna 10 bw'ogagatta, oyinza okuba nga oba ogyongedde bwongezi bwebateekako ku volunteer whatever. Amateeka gonna bw'ogagatta, toyendanga, tolimbanga, tobbanga, ekintu ebintu ebyo byonna corruption. Ebintu ebyo byonna toyendanga, tobbanga, tolimbanga, towaayirizanga, tokolanga ki, amateeka ago Katonda ge yatuwa. Corruption. Bw'olimba corruption, bw'oyenda corruption, bw'obba corruption, bw'owaayiriza corruption, bw'osinza ebifaananyi corruption, you are corrupted. Kigambo kiri you are corrupted, mind eri corrupted, erupted, temuli. Kati mu programu yaffe so baleme kulowooza nti corruption olwanyisa bano abafuna ssente, tuleme kukirowooza ekyo, wadde amakanisa, wadde abasumba, wadde Baptist, nti olwanyisa bali abafuna ssente. Tulwanyisa ekintu kinene nnyo kiyite amasaza g'omu bbanga, nti gw'olowooza nti olwanyisa corruption, naye omukazi ali waka ayenda mufumbo, gwe ate olowooza nti okwokwenda corruption. She is corrupted by greed, by gluttony, by desire of fame, wealth, ebintu ng'ebyo ali corrupted. Owulidde? Omuntu omuwa ssente agenda akugulira ekintu n'agamba nti akiguze, omuwadde siringi 10 n'agamba nti akiguze siringi 15,000, n'akuwa ne receipt y'e15,000 ate akiguze 10. Corruption. Nva kwenda ne nnimba awaka nti nva mu meeting. Corruption. Kakati gw'olwanyisa ow'essente just atutte miliyoni 5. Ekizimutwazizza tokimanyi. Mwami mukulu. Ekimutwazizza azitwala kuzikozesa ki? Kuzimba matiribo n'aganjuze tubalabamu nga bali. Ekyo kyokka ayinza okuba nga azitutte kwenda. Mwami azitutte kunywa. Azitutte ku njagala otegeeze abalabi ba Dream TV. Corruption
yeffe to corruption tetugenda jawukana kyeŋŋamba nti corruption si kye kino kye tulowa wakungulu kye twagala okulwanyisa oba abantu kye beekalakaasiza ku corruption oba corruption twawukanako weeriri yes liriwo ddi nga tukoze eki engeri gye tulina okuyigiriza abantu amakulu g'ebigambo n'entegeererwa yabyo ebigambo ebyo naddala eby'oluzungu kati ng'ekigambo corruption kitegeeza ki obuli bw'enguzi anti enguzi gwe bwotyo bw'okiraba naye ng'ekigambo corruption oba buli yake oba obuli yake omanyi waliwo bribe kati bribe alekeki kyoja mu miro anti buulira bw'obibuzaabuza sibibuzaabuza njogera lulimi Luganda okuwa bribe mba nkuwadde enguzi olidde mba nkuwadde ki abalabi ba Dream TV bwe mba nkuwadde tugenda kudda nedda lwaki bribe nguzi corruption si nguzi tugenda kudda abalabi ba Dream TV ebigambo ebyo byombi tubittaanye abantu balina okutegeera tubitegere bulungi kuba tubeereeyo nga tuleekaana olwanyisa ki olwanyisa ani mwebale nnyo mwebalire ddala tujja kudda ku programu yaffe eddako Mukama Katonda